you can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo Kalule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below. Oboino wazo musango wote waguza oli mukulembeze yali nsobi abapolisi okuba omukulembeze njagala kukulayira ati abantu abo abakuba ngenda kwaka ngenda kufunana Bana RPC, those people, those officers who beat the leaders should be charged. Njagala obakwate obavunane oba bano balina omusango oba tebalina omusango teryakirizibwa kuba Munnayuganda. Abannayuganda sinte ebyokuba abantu byali byadda ebyo byali byadda byayita. You are not going to beat the Ugandans on my watch. No. So man Katambara, Yagara Mulinga government, Mulinga NRM, Mulinga Ministry of Internal Affairs, or Sonny. Tukana, Okugenda Mukoti, Uwagira Abo, Abaf Kuzakoti, Oboy no Sango, Obatay Nam Sango, David Otakuba. Oboy no Sango, Obatogulina, Obakoy no Sango, Pari Mukoti, Bakuvunare Baksue, Bobo Tainam Sango, Bokute, Ogede, Okolebio Yogara, Nayo Ukulebeze, Situruki, Bachi, Zewaro, again, and then What close, Takana, is a bomb Rundo. Wanamwagabdara yemgambe chileta mkono sibya bufuzi size kusawa kaluru obakabdara obakachibure no ebyo byambwe agachiboneka kwa okogera nabo tutakuwa musokoleki eyo democracy RPC abagambi agenda kukubyawo police station naye namukubyaga manemugamba kadoleta abaserikale bangi yangambye bali bana nobefo kati njagala oleteeka munaana kubanga nuwala efafran ate ngenda kugamba ne mukama wakuwe binga bbiri ezirakuyambanga okutawuna ekimu kino ebyo bajabo ne basebo bibindeese ate ekyokubiri nze neerabire neewulirire obujulizi obw'abakulembeze abawano be batuusako ebikolobero bye boogera mpulidde ate mwe abapoliisi mulina ekizibu si wano wokka mwagala nnyo okukuba abantu mwagala nnyo okukuba abantu RPC abaserikale bapapa nnyo kubanga bagamba abantu babattira eri okuva wano okutuuka eri gye battira abantu ziri kilomita nga 4 oba 5 kati owa wano yagenda ati eri okutta abantu
bagende bate ate RPC kibi abantu okutwalira amateeka mu ngalo naye okutwalira amateeka mu ngalo abantu babulijjo okutwala amateeka mu ngalo is an indictment on police tibaseraga tibabajjemu ki obwesige okutwalira amateeka mu ngalo abantu baba bakooye naye wajjabo ne basewa bakwa mu ngalo otwalira amateeka mu ngalo tukukwata tukukangavula mulekerawo nokutwalira amateeka mu ngalo kubanga olusi mutta n'abantu abatalina ki olaba ebyammwe olaba ebyammwe byemukola mugenda nemukwata omuntu nemutuga okukaka n'omuntu nga talina ki musango ate mumaze kumutta temusobola kukola ki kumuza olugende wa Katonda n'akubuuza ntono watta wakyo olimugamba ki Katonda oyo olimugamba ki ono kuwatta atalina musango alina musango abadde munumba kuwoge ng'abaana bapoliisi abakwata omwana w'essomero agenze kunoonya fiizi addayo mu ssomero mwe ne mukwata n'olusakka bangali ne mutasooka kwebuuza kwekeneenya ono kweri mwana wa ssomero ate ne vidiyo zoba nayogerako RBC oluusi zino vidiyo ebirala oluusi gaba mazima oluusi lwaki wa bulimba waliwo olunaku lumu bandaga ekifaananyi kya paapa bankola efeesi yange ne bateeka kudanga ku feesi ya paapa nange nefukako kahindozembeko paapa ekereziya ngemu nange nemufula paapa olaba nge bakozanyisa ebifaananyi bakozanyisa ebifaananyi ne bakola ze bayita fake news ne bakwata omutwe gw'omukyala ne bakuteeka ku musajja ne bakwata omutwe gw'omusajja ne bakuteeka ku mukyala ne bakwata omutwe gwa budala ne bakuteeka ku sonaka ku mubiri gwange ne bakwata enkufiira ya budala ne bajambaza ono oluusi mubeera muki okuzanyira ku bifaananyi so bwe mbanga mugendera ku vidiyo musooke mufune purufu ebintu ebyo mubise munanka mukundu bya kalimagezi babalage nti kino kituufu oba buno obulimba kubanga obulimba kati sayansi egenze wala waliwo gyebaita artificial intelligence gyebaita artificial intelligence ekola ebintu wewuunya byabakola wewuunya bakola ebintu nga kati bayinza kujjawo n'eddoboozi lyange nenyogerera embalala nebagamba mbalala yankole seeno nebandaga nga ndi mbalala esaawa zino kati nga ndi mbalala ndi ku televiziyo njogera kumbe nze ndi katoogo so ebyo nabyo RPC your people should first of all investigate properly nate when you kusonga ngendo ya okutwalira amateeka mu ngalo mwegendereze mulabe nti musooka ne mufuna ki kubanga mada si kintu ekisobola okuvaawo mada even after 40 years bakukyajinga nobwomale wotta omuntu ne bafuna obujulizi emyaka 4 giweddewo bakutwala mu kooti ne bakukola ki omusango gwa lubeerera okutta omuntu omusango gwa lubeerera tegugwa bajja kutukwata so mwegendereze musooke mubuulirize mufune amazima mufune ekituufu saagala kwegamba nti mufunire eddala naye obeere n'okuteebereza okulimu ki ekuli mu sayansi ogamba ono kahina ono katoogo abaddeyo katoogo abaddeyo tokwata kahina ng'asibye ejjinja abadde ejjinja n'atuuka n'ogamba nta kahina tumanya atta abantu wadde tabaddeewo ateekwa kubanga yakoze eki teri muntu ateekwa okusasulira okulaba omuntu we ng'ali mukomera
ogwo musango ogwo buli bwanguzi bond police okuta bond ya bwerere bond tewagikuza bond police bond ya bwerere police bond eri mateeka omala esaawa 48 mukomera nga tebakutte mu kooti bond eba right yo ate mmwe abagamba nti tutwala abantu mu poliisi ne wayitawo ennaku 2 ne wajja bambe si musango gwa poliisi ebyo muvunaane bwa Abdallah Kiwanuka mala ennaku 2 nga tomututte mu kooti mute bwamala ennaku 2 nga tanagenda mu kooti mute addeyo ku police board sikugamba nti omutadde no muwe libateye agende naye abeere ng'akola ki akomawo naye toyinza kusa mukomera nga tomututte mu ki obanga oyagala kumusigaza ngetemyako bagambye nti nagenze jindi mbaddeyo n'omusango naye bagambye emitwalo 2 ate emitwalo 2 ntiwadde otuwaddaani ntiwadde wabwire tuyite wabwire tumubuuze omukyalo ono omumanyi bere mumanyi omulabyewa mukono agamba kuwadde emitwalo 2 ate abadde takumanyi kati bwomuwa sente n'osirika ffe tunategererawo nti omusajja oba omukyalo muwadde sente polisi eyanguzi anesute bazikoze musawoyo bazijje musawoyo lumu waliwo omusajja yajja ewange n'agamba nti yagenda omusawo omuganda n'amugyako sente Uganda ate bakristaayo waliwo aba babbe abaganda abasawo abaganda bawagera mubabbe badde mukulu zaabwe mubabbire ddala badde muki mulayini zaabwe naye abasawo abaganda n'abantu gaabo babazanyira muki namwe ne mukkiriza